Obwakabaka bwa Buganda busse Omukago n'ekibiina ekigatta Banneekolereragyange ekya Private Sector Foundation Uganda okufunira abavubuka endokwa z'Emmwanyi okwongera okusikiriza abavubuka bano okwettanira obulimi. Omumyuka wa Katikkiro asooka Profesa Kawase agamba nti kino ekikoleddwa kikulu eri abavubuka nga kisuubirwa okusitulira ddala ebyenfuna by'eggwanga. Nzigumiza ensonga y'okuba nti gulina ebigendererwa ebiruubirirwa ebirambikiddwa obulungi ebyangu ebyokugoberera. Tuli mu mulimo gwa kutwala Buganda ku ntikko era nga twasoosowaza ssemasonga ziri 5 naye sigenda kuzibayitiramu zonna. Omuzungu akiyita strategic objectives, core objectives. How do we get to the helm of economic development, of cultural empowerment, of everything you know as Buganda Kingdom? Tutuuka tutya ku ntikko. There are 5, but the 4th ey'okuna nkulu nnyo gye tulimu olwaleero wano eri yakulaba ntutumbula ebyenfuna by'Obwakabaka bwa Buganda, ebyenfuna by'abantu abali mu Bwakabaka bwa Buganda, okubaggya mu bwavu, okubawonya endwadde, okubawonya n'obutamanya. Kaakati wakati awo mu kutumbula ebyenfuna by'Obwakabaka bwa Buganda n'abantu baayo, minisitule y'owekitiibwa bano weeyingiriramu. Tulina programs mpitirivu ezikola ebyo eziruubirirwa okulaba nti tutuukiriza ekiruubirirwa ekyo. Bwe tunaakituukiriza tulyoke tugende ku kirooto kyaffe ekya Buganda ku ntikko. Profesa Kawase agamba Obwakabaka bulina essuubi ddene nnyo mu mukago ekika kino. Erinnya Coffee for Decent Youth Employment. Decent Youth Employment. Kati bano ba .com mwe abavubuka akagambo ka decent mukikola ki? Mukamanyi. Mutera nnyo okwagala okwekanasa. Mutera nnyo okwagala obutagenda kukwata mu ttaka. Naye wano bazze okubalaga nti bwe weesiba ku mmwanyi obugagga buli omwo terimba. Mulimu kye bayita decent, ekintu ekirungi ekinaakujja mu bwavu n'ofuuka ki ekyo omuntu ow'omugaso. Awo nno era njagala okwebaza Kampala Domestic Store ne banne Mastercard Foundation, right? The program agita Youth for Work, Young Africa Works, yes. Wamu ne Private Sector Foundation. Miss Kakomo nga ye minisita w'ebyobulimi mu Bwakabaka bwa Buganda agamba nti ebbanga lye bakoze mu mmwanyi n'engeri gye bazisimbamu kiraze lwatu nti emmwanyi ze zisobolera ddala okulaakulanya Uganda eno naddala nga zigoba obwavu mu bavubuka. Abavubuka bano nga mulimu abawala n'abalenzi basobole okwetandikira emirimu egyabwe. Kamange era ekigendererwa kino kiri mu tageti okuluubirira abaana abavubuka abawerera ddala 3500 mu masaza 7 aga Buganda wakatandikirwako nga mulimu Buddu, Mawokota, Gomba, Butambala, Busujju, Singo ne Bulemeezi. Kamange waawulewo mu butongole tutandika omukago guno naye ebigendererwa n'enkola yatandika dda era obadde tonnatuula ku ntebe yo olambudde bavubuka bye bakola. Enteekateeka y'okugaba endokwa eno etandikidde mu masaza 10.